Kala umulabi wange okuteeka bulungi nakutegeeza nti n'ensonga zinojja kubanga nzimala menyisama yenjaga buto olwaleero ngenda kutuusaako omwana muwala mutono munnange naye nga kyakoze industry agikyakalanyisa n'agiteeka ne wali nozera mumulaba nti okuva waggulu mpaka wansi bwemba mukuleetedde wadde nga sinayogera amanyi oba wakutegedde dda munnange si mulala gwendeese aya agenda kulaga atuwulira munnange ye kiki kyakoze badde okulaba nti nokubanga ali waggulu we tumulengeredde kiki kyekiriwo kapiyaki wano we musanze nomunensanze nga abawagizi bwe bali wano ningamba kiki ekigenda mu maaso munnange nno esagala riseeyo neŋŋamba nange kamukuleetere ababuuzeeko kapiyaki akatambula ngenda mubuuzayo ebibuuzo kimu 2 3 4 ogamba otya ayambada wanti ndoza muwulidde mukazi ayagala mpiso si kijanjalo olano nani ababan ye yenyini abeyanjulire weyanjulira omulabi Jowy Landa. Jowy Landa, amanya nga batofu mwani. Tambula mungu omuganda tekikemu. Wow, oli mwana gwani. Yegire ki? Wow. Ngenda kubuuzayo ekibuuzo. Ekisookera ddala. Mwana kino ki? Okwawa. DJ Roja. Abamu basaba olina TNS oba ki? Jeff Chiwa tuyambako. Wow, Jeff Chiwa ayambako obuyambi. So she's clearing the air. Mwena badde babyebuuza ali mu TNS kiki ekigenda maaso agambye manager Roger, DJ Roger ye manager we ate nga Jeff Chiwa waali naye okubanga nakwasaganya ensonga zino munnange. Jowy Landa, tukumanyidde ku buyimba obwo. Kwawandika music ono oba kuwandikira? Nalusi mpandika. No, that's our idea now. Wow. Studio. Kwegamutula you brainstorm together. Yes. Wow. Jowy Landa, emyaka sijja gigenda munnyo naye ng'oli mwana muto okoze otya okwekuuma ne tuba nga tetukuwulira nnyo mu sagasaga zino bubadibadi kubanga abaana ab'emyaka gy'obalaba bakola ebintu ebitasaana naddala nga bali mu industry eno kiki ky'okoze how have you carefully trended without putting stand biki I just know what I want. Ate ndi hard girl. Tomalaga very no manyira and hard work. Yeah. Kola nnyo. Yeah. Nekuba kuyimba nyimbisa amaanyi like fayo nnyo kyenkola. I be consistent. Yeah. Yeah. That's wow. why I'm here. Wow. Hard work, consistency. N'okubanga yekkiririza munnange bye bino ebinfudde bwali. Jowy Landa omwana omutaali eyo ng'omu-inspiring naye ng'akyali mu ssomero yawulira abikooye agamba nze bannaye bino mpulira mbikooye oba nange ngende ngezeeko nga Jowy bwali mu kikuba oba nange nakikuba magezi goyinza omuwa ng'akyasoma tolina va ku bitabo oba okyaliyo ng'okyasoma sooka osome but follow your dream oba omaze osoma you can become a musician nange namala kusoma munnange nno kiwulidde omwana ali eyo w'obuwala nina abantu bangi nnyo badde nga baŋŋamba nti nange njagala bivaamu ba Jowy nga bakikubye akugambye amaze kusoma however she followed her dream she didn't give up on the dream that's why she's now up here where you're seeing her Jowy ebiragalalagala bifuuse ekizibu do you use any drug? No, era batyali bange abasinga bali mu ndongo mbagana nnyo ebintu ebyo kosi birungi but sometimes oba olowooza vibe naye vibe esobola ottabuka so era nsiba mbaga please don't do drugs because I don't do drugs never era omuntu andi okumpi akimanyi because abali eyo because everyone thinks abayimbi tubikozesa so naye nga sibikozesa so omuntu yenna abambyaleyo don't do drugs they are really bad wow akugambye kubanga drugs sijja kufuuka ekirala okay yeah era abayiwa njagala okubuuliza ekibuuzo ekintu kino kikutewa ne wansi kyo music industry tekamulekuberebyo teachers foundation abayimbi mu music community omusomeseza eggwanga banda bateeka bawulira abakula banabakadde naye ekiri mu ggwanga kyakisiyaga simanyi oba okiwuliddeko ekisiyaga kitabuse ate nga tulina n'abamu ku abo betwalabako nga bayimbi bannammwe ne bakola ebimu ku ebyo ebyekuusa okuba nga bisobola ozaala ekisiyaga oyo namu naye Chameleon ne Wizo baavayo olunaku lumu ne benywegera ku stage era n'avaayo n'akikiriza we yeetonda Jowy oyinza kwogera ki ku kisiyaga sibimanyi nnyo ebyo ebintu naye nga mbiwulira naye nga sibimanyi
kibonerezo toyinza okuba abali b'ekiseera oyinza kola soka nembakwata nembasibamu tubakuba kibooko. Oh my god, ekyo ne ekiragira ddala nti ne Jowy ekisiyaga takiragalirako ddala. Jowy, ekibuuzo ekisembayo, who inspires you in the music industry? First of all, I inspire myself. Jowy Landa inspires me a lot. Wow. And then Pallaso, he inspired me a lot because he's my mentor. Pallaso. Wow, big up Pallaso. Then in the ladies, Mubachala. I love most ladies. I won't say I have this particular person, but I was inspired by a man. Now I appreciate their talent. But paving it away, never call ensobi netumanya kati ono kino yakikoze abantu bakivumira sina kikola. So I just appreciate them and learn from them. Yeah, most of them. Munaibadde ebigambo bya Jowy Landa era nga njagala mute abeerenga abasiibula tubeerenga tweyogere kubanga alina walamune akyali ku stage abawagizi be baakya bakuba emiziki naye mubyeyo kateni era tujja kuba nga tumubaleetera at length abanyonyole. Jowy, siibula kwakulaba. Abanda, I'm say Jowy Landa, African girl. Jowy Landa, webale okubanga weekubiddeko tugende maaso buli wamu nja kubeeranga naawe baby nawe buli kimu kikolezenga nawe wangi baby ndi mukazi njagala mpiso si bijanjalo